Ntebe w'NRM Kyambogo Hajjati Adija Namyala akedde kutalaga bitundu bya Kampala ebyenjawulo ng'alondoola okulaba okulonda kw'abasentebe b'ebyalo bwe kutambudde. Ono atandikidde Kigoogwa Ntinda ku kyalo Kalinaabiri ku Ntinda Hospital Polling Station gy'asisinkanidde abalonzi n'ayogerako nabo. Oluvannyuma ono yeeyongeddeyo ebbanda B1 Acholi Quarters bw'avudde yayolekedde mu zooni ya Kamwanya Ensambya mu Kiyembe ne Kabalagala Central gye yanoonyereza ku mbeera y'okulonda e Kabalagala w'atuukiddeyo ng'abantu bali mu kiseera kya kubala bululu wabula ssentebe abaddewo okumala emyaka egisoba mu 30 wano alabise nga takkiriza bivudde mu kulonda ekivuddeko obutakkaanya n'okulwanagana. Abayayise batuuze baffe ffe tukkiriza temulwana gwe. Onsambya Hajjati Adija Namyalo agenze ku Goodwill Polling Station ng'ayagala okukuba akalulu ke wabula n'asanze Igogo Catherine amaze okulangirirwa ng'awangudde awatali kuvuganyizibwa. Namyalo asiimye ssentebe omuggya wa LC1 era n'asuubiza okukolagana n'obukulembeze bw'ekitundu okutumbula enkulaakulana y'abatuuze omuli okutereeza enguudo n'okwongera amaanyi mu nteekateeka ez'okuweesa abantu obusobozi. Electoral College twasaganyize wamu okulaba nti no mu bimu ku bifo byatuuseemu mwe muli Makindye Barracks Zone ebadde emivuyo oluvannyuma lw'abatuuze okwemulugunya nti abantu bangi tebabadde mu nkalala nga n'abamu ku babaddemu babadde babeemulugunyaako nti tebabamanyi ku kyalo. Twebasomye basukka mu bantu ebibi bali mu bintu bali bina tubadde tusaba tuddeyo akalulu kaffe kayimirizibwe tuddeyo buli muntu balumbe muzigo ku muzigo nga kuliko ab'obuyinza. Nze nasookera ddala wano nga neewandisa oba nalinga wa 10 naye n'okutuusa kati oyo omuntu yazze essaawa 3 sinnabakusa. Abamu ku batuuze eno basabye okulonda kuddibwemu. Asala naye atidde alina regisita ezze zaakola olw'okuba yeesigamye ku military aleeta regisita n'aziteeka mu bantu. Ng'oggyeko ekyokuba nti abajaasi balondera wano wabaddewo ebyokwerinda eby'amaanyi era abatuuze abamu batandise okwegugunga nga mu kubakkakkanya waliwo akubiddwa. Oluvannyuma mu kwogera Hajjati Adija Namyalo yeebazizza bannayuganda olw'okwejjumbira okulonda kuno okw'ebyalo. n'owali obuvuyo nabagambye nti tulonda pulezidenti w'oku kyalo. Pulezidenti w'oku kyalo mumulabye waayokya. Ono kyokka alaze obutali bumativu n'ebirumiro ebibadde mu ntegeka y'okulonda kuno naddala ku nsonga y'amannya g'abantu agatabadde mu lijesita. Bitundu ebimu ebibadde mu injustice ng'omuntu yazaalibwawo regisita zo mwazikutte ne muzeera tezirimu mazima. Waliwo ezibaddemu amazima naye ezisinga obungi tezibaddemu mazima. Nti oweesanga nti abantu abamu abazaalibwawo nga naffe abamu tubamanyi nga si baawo nga abamu abantu abatali baawo nga be bali mu register really and gundi isi mutukoze edisi. Abawangudde entebe z'ebyalo Namyalo abasabye okukozesa obulungi yafeesi. Mwenna abayiseemu n'oba toyagala Museveni n'oba toyagala ani n'oba toyagala gavumenti lobbyingira abantu ebintu enkulaakulana. Ono mu ngeri y'emu yeebazizza abakuumaddembe olw'omulimu gwe bakoze naddala mu bifo ewabadde obuvuyo. Ya violence ebadde mild wadde nti ebaddewo naye it was mild. Security trying to cap the situation. Tugenza okwesanga ng'ebifo ebimu abantu abamu beewadde obuyinza obutali bwebbo ebibi bibaddewo bingi n'ebirungi bingi. Kabagahe Mary Rose ne Kimera David be bakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amali.